Yo, this is Rampantilla already in the danger Bwatyo omubaka Honorable Muhammad Segirinya bwe bamusibudde namungi w'omuntu era nga alekeddwa e Masaka mu nju ye ey'oluberera. Kupije kw'oli omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi nkwanirizaako mukadde kano kennyina bwentyo n'ennyongera okwebazaako gyonna gy'otuusizaako engalo eyo gy'osinzidde. Akavuyo ko kabadde kayitirivu era nga kano katandise matumbi budde yasa abasirikale ku makya bakedde kubanga ate bayibwa mu maka gye bazaala omugenzi Segirinya babadde bayitirivu era nga babadde n'ebyokulwanyisa. Weewaawo aba NUP bagenze maaso kubanga ate beekakanya nga bwe muzimulaba muki mu butambi bw'enjawulo. Kakati abasirikale abo babadde basindikiddwa batwale omubiri gw'omugenzi okubanga ate bagujja ewaka. Aba NUP babadde bateeseteese. Jjukira nti kino ky'ekibiina mwabadde ali era nga babadde bagamba nti oba oliawo be balina obuyinza obugenda maaso okubanga ate bukola ku nteekateeka zaki z'okumuzika. Naye ng'omukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga mu kitundu yatuuse kiro era yagenze maaso okubanga ate ateekateeka ku kisaawe n'ateekayo entebe ne bateekayo emmere ne bateekayo emizindalo tents ebikola byonna nga bagamba nti wali we wagazi we bajja okubanga ate batambuliza omukolo lukwakku olw'ensonga nti abantu babadde babasuubira okubeera baki abangi. Naye nga n'aba NUP bagamba nti wali we waka we yakulira wabadde byonna birina okubanga ate biggwera. So embeera ne baddemu okusika omugwa naye nga era kubanga ate nkutemeramuko mpolampola tulabe olunaku olugenze maaso okubanga ate lutambula. Ng'okuziika kuwedde omukulu amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa akyaddeko ku TV ya NBS. Ono nno waasinzidde n'agamba nti Muhammad Segirinya omu ku bakyala be yavaayo n'amutuukirira n'amusaba obuyambi oba okitegeera ng'agamba nti aba NUP baali bamusuddewo nga tewali wadde n'omumbu amufaako. Kaakati ate mu kaseera kano nti be bavuddeyo kubanga ate bakaayanira omulambo. Nga sinabagenda mu maaso ngenda kubanga nkuleetera enjuyi zombi. Jjukira nti wano abantu begabanyizaamu ebiwayi bibiri ekya Mpuuga n'ekya NUP. Kaakati ntandise n'ekya Mpuuga oba oliawo. So ng'ate yo mubaka amanyiddwa nga Honorable Mukasambidde avuddeyo n'ategeeza nti ye okusinziira ku kyalabye kino kiraga nti waliwo enjawukana mu kibiina kya NUP era nga beegabanyizaamu ebiwayi bibiri era kino kiraga nti ne wabaawo omulala yenna afa ng'ava mu kibiina kino era bagenda kwegabanyaamu ebiwayi bitya bibiri. Ye bw'atyo bw'ategeezezza. So ng'ate bwe tuddayo e Masaka ku ground nga we nagambye nti Nsasaga yatandise matumbi budde kiro twalabye ku ttanka y'amazzi yabadde ereeteddwa omukulu Mathias Mpuuga ng'eyo yagobeddwa era nga yamaliriza ng'egenzewa mu kisaawe. Weewaawo gye bukeeredde ku makya yasa abasirikale bayise byonna nga emusobodde okuba nga tembiraba naye nga maama yafunye omwaganya bw'atyo n'akwata omuzindaalo n'asaba bekikwatako nti omwana we abadde asaba atwalibwe ewa Mathias Mpuuga gye yategese mu kisaawe olw'ensonga nti abantu baki bangi ate mbu basobole n'okukola ki n'okumusabira obulungi ate olwo oluvannyuma ate bamukomyewo ewaka era n'abagamba n'obagamba nti neri nayo kasita waabwe wabula ng'ate okusaba kwe tekwasobodde kubanga kuyitamu. Honorable Mpuuga mbeereddewo nnyo nga ndi mu ddwaliro anambudde nampa ssente zibadde zisobosesa okubeerawo nenebaza ne mwami Luwesi Rubongoya naye abadde ambeererawo ensonga z'omwana wange mbeebaza era mbadde nsaba pulezidenti w'ekibiina tukwate omwana wange kubalira ettaka lyaffe tugende tubeere awantu awagazi
musalire omwana wange we tunatuuka okujja tumugalamize ku bijja by'abajjajjaabe mbadde nsaba kuba wano we tuli wafunda nnyo mwebale nnyo mwebadde ddala nekyamna ekyo bwe kyaganye twalabye abaana b'omugenzi bwe batyo nga balina empuuga wali eri mu kisaawe era ng'emikolo emirala gyonna gigenze maaso okuba nga ate gikwajja eno ewaka nga bo tebaliiyo n'omukolo gw'okuziika gugenze okubaawo nga tebaliiyo wansi eri taata gy'aziikiddwa babadde eno waggulu n'empuuga wabula nga ate bano babadde n'omukyalo omu avuddeyo ne yeeyanjula nga mama Nagirinya ate n'omukyalo omulala avuddeyo ne yeeyanjula nga mwannyina w'omugenzi era nga bano bagenze maaso okuba nga ate bavaamu ebigambo bino wammanga mutwaliro nga yatulambula nga yalwana mu buli ngeri yonna nenneewunya okulaba ku bino ebigenda mu maaso mu butuufu nga bitumala mu maanyi okulaba nga mama wange bamuwambye tebatukirana kuyingira mu nnyumba kubanga kitutuuka kweyo embeera bannange tuwulira obulumi muganda waffe atulumye nabwe tulaba ebigenda mu maaso mazima ddala tuwulira ennyiike ey'amaanyi era kyemmanyi mukulu wange teyanditagadde embeera eyo kulaba ng'egenda bwetyo twanda tuba tutusuubya tugenda muziika mu bitiibwa tumuwerekere tujjawo ebyobufuzi tutambuze mukulu wange tumutwale tumuteeke wayina ogalamira mu mikono emituufu tumuteekeyo nga buli omu tumuziise mu mirembe ne bwetulaba buno obufubyo buno bugenda mu maaso mazima ddala tuwulira ennyiike era tuli banyiivu nnyo okulaba nga kino kigenda mu maaso naye mwami Mpuuga tukwebaza ku lw'omukwano gw'otulaze weebali kutwagala Tuziyenze mama Nagirinya nange nsooka okubeebaza palamenti ababaka bonna mwebale ku kyonna kyemukoledde omwami wange fenna tugezezzaako naye Allah watewasazeewo tetulina kyakukola okuggyako tubasaba okutubeererawo ku lw'abato be tusigazza tetumanyi kiki kiddako eri obulamu bwabwe mwami Mpuuga ssebo tukwebaza weebale kulwanirira mwami wange weebale kubeerawo ku lulwe mu buli mbeera mwebale nnyo mwebalire ddala Honorable Sewanyana naawe nkwebaza munange ku lw'okubeerawo ku lwa mukwano gwo Segirinya. Oluvannyuma lw'omukyalo oyo okweyanjula nga mama Nagirinya abamu bavuddeyo ne bakubagana empawa ne bagamba nti ffe si mama wa Nagirinya gwe tumanyi mama wa Nagirinya gwe tumanyi nga mulala oba okitegeera naye nga kyolina okumanya nti omugenzi alese abaana 8 yes era nga abaana bano mama waabwe si y'omu wadde nga abasinga obungi tubadde tumanyiko Nagirinya era nga abasinga obungi badde bamanyi nti mulekwa ali omu Nagirinya nedda abaana bano babadde ne bamaama ab'enjawulo era nga mama Nagirinya alinako abaana 2 akati mama Nagirinya omutuufu mwe gwe mulowooza oba gwe mumanyi nti mama Nagirinya naye bw'ati bwe yagenze maaso okuba nga ate ayogera ku mbeera eno eriwo so nga ate ne maama we amuzaala naye yavuddeyo okuba nga aweereza abakungubazi obuki obubaka Agenzi namutebishalumu mama Nagirinya aliya okusikira kwange kuza nakawempe okutibwako omubaka waabwe Segirinya Muhammad omwami ogenda mujjukirako ki mujjukirirako mutakaabana atabirira omwana we era simanyi addala bemulanga nawamukula kuzita omwana yeekonya kuweereza obuyambi okuziika wakutegedde kwawa puroguramu eri ekya tegeera bulungi mukono naye kyensuubiza omumanyako nti wakuziikibwa Masaka ku Sande ali Mungu abagumye. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Nakalema Hanifa. Tuso kusaasira eri family y'omugenzi mwami Segirinya Muhammad abadde mutabani wange nga tunyoleddwa wamu ne family ye ne family ya muwala wange Shamimu Namuteri anzalira omujjukulu Nagirinya nyoleddwa wamu era tuso kusaasira eri mukulu munnange kitalo nnyo okuviibwako mutabani waffe baganda bange ne muwala wange manyi ddi buli ogyeewaawo ddi buddene
Nagirinya mukwano sisobodde kubaawo nga bwemumanyi ebyembeera naye nga ntuuse okusaasira kwange nnyoleddwa wamu nammwe maama tweyanza nnyo byonna byotukoledde webale kujjanjaba mutabani Mungu akunsasulire Shamimu mukwano manyi ekiseera ky'olimu kizibu nnyo naye guma Allah yasinga okumanya tumusabire Allah amuwummuze mirembe amuyingize mu jjana ya Rabbi. So ebyo bye bimu ku ebyo ebibadde ku side y'omukramanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba naye nga omuntu nanyini mukolo ogubadde eside eyo agenze maaso okubaako naye byayisaawo byalabye mu bulamu bwe n'omugenzi weewaawo ono yagenze maaso okuba nga ate ategeeza bannayuganda nti ekikoleddwa ekyokwefuga omulambo ekikoleddwa aba NUP yakirabanga kikolwa kya busezi so nga atera bye bimu ku bino ebigambo byagenze maaso kuba nga ate ayogera ku mugenzi n'ab'ekibiina kya National Unity Platform. Yabaza okukiina abaana bo bano abato abafaana bwe bati. Abantu abaali bakukyawa nga bakugera ebisongo bwe okujja Ssegirinya mu kkomera ekyo kyasigala ku mutima gwange era ndigenda kyemagombe sikirabangako kubanga Ssegirinya yali mu kkomera ng'abonaabonanga mulwadde. Twagenda ekigo okumulaba ne mukulu wange olabona Mbeshe twali ne Honorable Kiwanuka Abdal twali n'ababaka abalala sikyabajjukira naye twali ababaka nga 5. Ssegirinya ne tusaba abakulu b'ekkomera tuweemu akadde kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okujjako ng'oli looya oba ng'oli musawo n'olwokuba nagenda ng'omukulembeze nensaba bampe chance njogereko naye munnange bombi nesewanyana mu ngeri y'enkizo. Ssegirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntende walidde okuba ngenda kufiira wano namugamba tojja kufa n'aŋŋamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera nga takyasobola kusaba abakomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki nebinsobera naye nenjogera n'abakulu nebagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabwe eruddawa ebweru kyenyala okujja nti wava mu kkomera fe abaali bamulwanirira ave mu kkomera abaani badde basajjalaga nti ovudde otya mu kkomera gwe olaga watesita nenakyemalira ovuddeyo otya mu kkomera. Twalina abaana basukka 20,000 mu makomera nga tuvudde mu kalulu abamu baabula abalala twala ne tubajjayo mu mbeera ey'obufuzi ate n'ey'amateeka. Abamu kuba babakwatira wano Masaka kibinya kyali kinene nali nabo nga tugenda e Kalangala ne babayoola nze ne bandeka mu kibira ne bannanga balanduzanga 10 nibwe twabandoninga eyo. Abo bwe baava mu kuba tewali yabuuza nti baavuddeyo batya. Ssegirinya omulwadde omuli ng'omuntu Katonda gwe yawa obwongo abuuza lwaki avudde mu kkomera nabo bazze okumuwerekera balwanira omulambo gwe abo niweebuuza nti kakati bano tubayite ki tubakole tutya. Ssegirinya ovudde otya mu kkomera. Kino kyaffe kya byabufuzi RCC akimanyi omusajja omutendeke tewali mulwanyi alina bwongo akkiriza mulwanyi we kubeera mikono gya mulabe we okujjako nga watoolwako. Olaba Omuyisirayiri omusibira mu bbwa anegosyetinga ne Hamas etawo omusibe gw'alina. Tewali mulwanyi alina bwongo akkiriza mulwanyi we kubeera mikono gyaki okujjako nga olwatoolwako. Naye obunyanyi muganda Katumba bwe kiri mutendeke baffe bwe kiri nammwe mukimanyi omulwanyi yenna asala amagezi okujja omulwanyi w'emikono gyaki gy'omulabe kubanga so ng'ate omukramanyiddwa nga Kasaga ng'ono ategerekeseko nga muto wa Ssegirinya ye yavuddeyo ku saidi ya Mpuuga n'ategeeza nga Paalamenti bwe yasaasaanyizza obukadde obuwerako ddala 9 ku mugenzi Ssegirinya mu mbeera ey'okumujjanjaba. Naye nga Kasaga ono aba NUP eri ku ground bangi abalese bamukiikidde ensingo.
banamukisa kube wokka mukama waffe yeebazibwe woba olinda mukisa mukwano gwange ntegera ku matu nkubuulire kino kubanga omwaka gutandise ate gutandikidde mu maanyi wabadde osaba katonda wamusabye akuwa ettaka amannya agangenze balamba jeremiah JVK Properties Limited banamukisa 10 mweka banamukisa 1 2 3 4 10 mweka benjagala tegera amatu nkubuulire obadde okimanyi nti wano Wakiso Namayumba kilometers 2 zokka okutuukira ddala ku sente ya Beno gye tuliko wano wenyiniridde wengenda okuguza ettaka mu kakadde kamu 2 3 nkulambuza lwakuna olwa wiiki eno kozesa omukisa ng'obudde bukyakola ki nga bukyali katonda akuwadde omukisa mukwano gwange obadde osaba katonda akugulyewo enzigi akuwa omukisa ate osobola okubeera ng'ogula ettaka ku lwokuna olwa wiiki eno mukwano gwange tosubwa bannamukisa 1 2 3 4 10 mweka ku milioni 3 osobola osasulako 2 osobola osasulako akamu ekitundu osobola osasula oba 3 zonna bw'oba ozirina jangu nkuwa ettaka mukwano gwange wano Namayumba mu Wakiso district ku luguudo lwaffe olwa Hoima Road obeere munnamukisa agenda okubeera ng'okola otya nga weewangulira ettaka omwaka guno. So munange genda weewangulire ettaka naye nga tuyingiddewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga gano ge maanyi g'abantu beba NUP side eno endowooza yaabwe ate ogenda kubanga ate nayo giraba ku lunaku olwaleero nga bibadde omukulu amanyiddwa nga Ssaabakabona Jumba Lubowa aligawesa omwami wakulannamu bw'ati gwe ntandikiddeko n'avuddeyo n'agamba nti Paalamenti ya Uganda erimu ababaka abasukka mu 5 naye lwaki tebalabiseeko mu kuziika Sseggirinya ne mu Paalamenti mwennyini tebajja bwaba yazza musango kuva ddi nga tusalira abantu omusango oba kuva ddi nga tusalira abafu emisango ye bw'ati bwe yagenze maaso okubanga ate yeewuunaganya ku mbeera eno yonna ebaddewo abaka ba Paalamenti bamusoberedde ddala. So nga ate Pulezidenti w'ekibiina Omukroba Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bwe yalabise ne mukyala we Baby Ttungo Kyagulanyi oyo Namungi w'omuntu eyasobodde okuba nga ate awerekera Sseggirinya naye nga Pulezidenti w'ekibiina kino alina we yatuuse ne gamuyitamu nga takyayinza kuba nga ate agakontrolinga ng'amba amaziga. Webale nnyo webalire ddala muganda waffe Daudi okuva e Netherland. Mu kaseera kano maama owaffe owa Sseggirinya kizibu nnyo okuzzaawo Sseggirinya maama neera nga bwetulaba ffenna abali wano. Naye nga omukolo gw'okuziika gwo okusigala ewaka yasikyaviiriddeko omu ku mwannyina w'omugenzi era ng'ono yamujjanjabanga bwe yali e Netherlands n'agamba nti fenga famire omugenzi abadde nga atugamba nnyo nti omuntu gwasinga okwagala ye Bobi Wine n'abalonzi be abeekawempe so n'ategeeza bo nga famire basazeewo nti omugenzi asigale tatwalibwa wa ku kisaawe Mpuuga gye yabadde asaba oba gye yabadde ateesa. Era kubanga temba tussako omukyala amanyiddwa nga Kansala Nakato Kalumba okuva e Bukomansimbi South bangi babadde beebuuza ono yaani kubanga ye yabategeezezza nti bw'oyogera ofa era bw'osirika okola ki ofa so tetugenda kubanga ate twetiiririra ye bw'atyo bwe yabategeezezza. Kansaba omukyala Kinkeegombola Yekutega tukikola Bukomansimbi District Honorable Sseggirinya bitalo nnyo bitalo ddala ti abadde mukwano gw'abantu bangi ne baatakiikirira. Honorable Sseggirinya muyigiddeko nnyo ebintu bingi abadde musajja eyekkiririzaamu alaba nti buli kimu kisoboka. Honorable Sseggirinya nga bw'olaba ebikolwa bye tekyetaagisa akutegeeza nti tekyetaagisa kuba na bitabo bingi eddoboozi ly'okuwulirwa bannayuganda teweetaagisa kuba ng'omanyi okwogera oluzungu eddoboozi ly'okuwulirwa bannayuganda. Yabadde Honorable Sseggirinya abadde muntu alumira omuntu w'owansi nti tokoma kuteesa mu Paalamenti n'otuula n'osirika ne bagamba bagabana keeki y'eggwanga abadde alya n'omuntu wa wansi baakiikirira ne baatakiikirira. Bannayuganda bandaba ne bakungubazi bannange mbasaba tugenda mu kalulu ak'okulonda bino tugenda kukoma dde ogumiikiriza ekintu kino
bamama bakyawagira bakadde baffe bakyawagira gavumenti eno kino kyali kusanyude singa abadde mwana wo nga gwe baziise n'otunula mu ntanda y'omwana wo ngenda kubasaba ku mulundi guno twekyalo ffenna tumanyi gye kivudde Ssegirinnya teyeefiiridde temwagala biwuya ne mumanyi eyassa Ssegirinnya mbasaba ku mulundi guno tugenda kukomadde okusirika bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa ekintu kibi kimu tubeeyo twogera ng'abagira gavumenti eno eriko kwemanyi olina n'ekikyamu ku mutwe kubanga guno omulembe gwaffe okukyusa bakadde baffe okubalwanira bwe nsanga maama awagira gavumenti eno oba taata oba muzayi bannange gwe bino bikusanyula temulaba nga abaana b'abandi bafa baggwawo tugenda kusirika ddi tugenda kukomawo okusirika nalaba maama wa Ssegirinnya nga bamubuuza ku kooti nga yeegayire nti bannanga omwana wange mulwadde naye ng'abantu abo tebalinamu kisa gamba nti kabasaasire omwana w'abandi bamujja mukomera mpaka we bamusse Jala bali mu kusipendinga biliyoni abatta Ssegirinnya bennyini bali mu kusipendinga biliyoni na biliyoni mbuba muzike mu bitiibwa Ssegirinnya tekyalina bitiibwa byayagala Ssegirinnya mwamuse mwamumaze tekyalina bitiibwa bwe mubyongerako Ssegirinnya mumuleke asisinkane Allah we abantu abamwagala abamwagaliza ejjana ababadde bamuwuliriza ababadde baagala Ssegirinnya aleme kufa be bali wano kati ab'ebitiibwa mubeereyo n'ebitiibwa ezo muli mu bisaawe tenti ez'ebbeeyi ate tugenda balaga nti n'omulambo enkya wano tetugujjaawo we tugenda okubeera tugenda balaga singa wali mutuleetaka effujjo tugenda kubalaga nti nawe n'omufu tumugjawo kumutwala muziika Ssegirinnya takyalina ebitiibwa mwamusse mwamumaze era tubategeeza nti wano we tuli weewaaba Ssegirinnya weewaabwe eri gye muli mu kutegeka ab'ebitiibwa tenti biki tulinda omuntu omu His Excellency Kyagulanyi omukungubazi omukulu agenda okwogera olunaku olulamba ffe gwe tutunuulidde tetwagala kumanya simanya basipiika tetwagala kumanya simanya baani twabawadde olunaku lwammwe Ssegirinnya najja mu paaliyamenti tukubagire Ssegirinnya waffe gwe mwatta mwamuwa obutwa kyaggwa tetukyalina kye tubaagaza temujja ku mufu waffe mutuleke mu nnaku yaffe mutuleke mu nnaku yaffe gavumenti mutuleke mu nnaku yaffe temujja kusunga mutuleke mu nnaku yaffe ya Ssegirinnya mutuleke tuzike Ssegirinnya waffe tetulina kye twagala tetulina kye tubaagaza sente ze muli mu kusipendinga sente ze muli kusipendinga tezitugasa ffe wano buli omu asobola okwegulira emmere buli omu asobola okuyimirira tunaleka Ssegirinnya obuyambi bwammwe tebulina kye bukyagatta ku famire eno bye mututuusizaako bimala tuleke tukungulagire wano era enkya singa mutulaga nti mutuwambako omuntu nga temugoberera bye twagala wano wagenda okubeera mpaka lwaggulo nga tulinda mukungubazi omukulu kirala bannange bye bigambo byange mukimanye titukuuma Ssegirinnya wano waliwo Omugenzi bwe yali alayira omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada yali omu ku abo abaamuli ku kido era nga tumulabye enfunda eziwera bw'abeeredde nga mu ddwaliro e Nairobi wano e Uganda. Sauda Madada abadde omu ku abo abamubadde nga ku kido kaakati ono nno yatabukidde mu lumbe era katono ekikondo oboolyawo kinyooke nga bakkakkanya wabula nga naye yafunyemukko ku kaseera ak'okuba nga ate awa speech kulumbe era nga bino bye bimu ku bigambo yagenze maaso okuba nga ate ayogerako eri eggwanga.
bwezizo wano bambulidde ebigenzo Segirinya teyali wa polisi. Segirinya itakolanga bamagye. Segirinya badalwananga na polisi obulamu bwe bwonna. Mr. President, nja kukubeerera w'amazima. Kasagga mbadde mmanju awo nsonyi wenjogere n'erinnya nga nditamu ng'ali ku ssimu. Nakwata essimu nagiwa mama Segirinya ng'agezaako okumatiza mama tukkirire wansi neŋŋamba Kasagga lwaki tukkirire eri wansi obusungu babutuluma omwana obulwadde bumulumya ebbanga ddene ababaagala tumutwale eyo omwana oyo wano wewaabwe eri si ewaabwe bamuzike no waggulu abalwanyi mwenna bulwa tunaabeera nga tuli kimu tusobola okulaga abantu nti tetusobola kutiisibwatiisibwa kakasa mututegedde manju eyo eyamanyi wabadde olutalo lalo ne tulwana ne tuluwangula kitegeeza Kisegirinya abadde nga alwana entalo ng'akola ki yawangulidde olutalo lwe tululwanye nga naye walulwana kubanga abadde nga musajja muwanguza ebbanga lyonna abadde nga alwana ng'alwangula olutalo lwe mumulabyenga ne poliisi ng'era amaliriza aluwangudde kyayagala okuyisaawo amaliriza akiyisizaawo. Bw'otambudde obwoya ne bukuggwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagamumaga kankwanjulire Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Molden, shipping life into a unified destiny. Omukyala Babitungo Kyagulanyi era naye yaweereddwa omukisa gw'okwogerako n'abakungubazi oba eri abakungubazi bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga ate atottola experience ye n'omugenzi. Bwe twali mu kalulu k'ekyaddondo omwami wange yakasalako enviiri ng'ayingira kuba kwesimbawo ku bwa MP Segirinya ye muntu eyasooka ku frontline. Segirinya yajja mu maka gaffe mu kiseera kye twali tetuli overcrowded nga mulaba nga ne byakola mbiraba. Segirinya n'abeerawo mu kalulu k'ekyaddondo. Segirinya n'akuŋŋanya DRFOMS nga bw'asindeetera mukwano gwange ne Segirinya bwe kwava. Era ewakaawo Segirinya abadde alinawo omuwagizi nga ne baana ab'omu nga yenze. Kitalo nnyo, simanyi taata ani anaakulwanirira, simanyi ani anaayimirira mu bantu nga tatidde. Owola Segirinya lwana, eggwanga lyaffe likyali bubi, bye watandika okulwanirira bikyeyongera bweyongezi era tebakomye okwo ne batwala n'obulamu bwo naye tebatudde mwoyo. Segirinya gy'olaze sigala ng'olwana kuba tukyalina bingi ebyokulwanyisa mu ggwanga lyo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mwebale nnyo mwebaliridde amaama olw'obubaka obwo nange ng'omuntu bumpadde amaanyi ate nga kyekyo omugenzi kyeyatulagira okukola kyeyatulamira okukola kyetulina okukola. Fight on, fight hard. Bwe ntyongera kuba nga ate nkutuusaako ebimu ku bigambo ebyavudde mu pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono yalina okuganja okungi eri omugenzi era nga yali yasaba nti bwe kiba kisoboka ayogerere essaawa 5 nnamba ku mukolo gwe ogw'okumusibula. Sinakindi abalala bwe baba basobola babireke ebyokwogera okwogera bakukwasa ono yekka. Owola Segirinya lwana, eggwanga lyaffe likyali bubi, bye watandika okulwanirira bikyeyongera bweyongezi era tebakomye okwo ne batwala n'obulamu bwo naye tebatudde mwoyo.
Ssegirinya gy'olaze sigala ng'olwana kuba tukyalina bingi ebyokulwanyisa mu ggwanga lino. Assalamu alaikum warahmatullahi. Webali nnyo webalire maama olw'obubaka obwo nange ng'omuntu bumpadde amaanyi ate nga kyekyo omugenzi kyeyatulagira kukola kyeyatulamira okukola kyetulina okukola. Fight on, fight hard. Ku muntu yenna gumwagala mukolanga bwe mutyo, temumuwangayo mu mikono gy'abalabe be. Bangi bategeezesa kubanga palamenti liringa ssundiro lya ssente, buli akaguddewo eba time yakuba njawulo. Kati twategese kino kati ekimuli kya miliyoni 4 kakati ate yazze wano nga oyisawo ekipande emiliyoni 6 ate ekifaananyi kye miliyoni 15. Ezo ssente muzikwate famire ya Ssegirinya, kuba ffe mikwano gya Ssegirinya tusobola omuwerekera mu kitiibwa n'asiima nga bwe yayagala nga bwe yatulambira. Alex Waiswa emirira olunaku olumu omanyi n'ono omusoga naye yalinga Ssegirinya. Olunaku lumu bakyankalana, ate nga bakyankalana beesomera ku social media, oli omusomera ku social media, oli ali ku radio. Ssegirinya n'amusomera agawo omusajja oyo n'alyoka nsomera nga ndi mulwadde tajjanga okunziika. Waiswa n'agamba nakubira secretary general n'agamba ne bampita agambisa president Ssegirinya kale kwesomeddewo naate musajja mulwadde kino nga yagamba ekinene. Nensaba secretary general ne mugamba bano abasajja bo njagala ngenda okubasinkana nga basinkanye mu nsonga zaabwe. Ndi musanyufu nti Ssegirinya ne Waiswa basisinkana ne boogera ensonga zaabwe bagongana mu kifuba era mwena mwati yo Ssegirinya ate era yeffe ng'abooluganda mukyankalana, naye ekisinga obukulu kwekumakinga sure temukkiriza njuba kugwa obusungu buli omu bwalina ku munne mukyabuyina. Oyo yali Ssegirinya. Ate bwe tubagambako nabagamba nti babba ku lwammwe mwabasindikayo kubba. Kati lwaki beebuzaabuza nti kakati emirimu gino tugikoze nnyo olwammwe katubbeeyoko kikafuuwe. Ssegirinya teyali bwati, tumuyigireko. Abagala okuziibula Ssegirinya mu bitiibwa tufuneko tumuyigirako. Musajja ngaali simpo nga katono kaalina okwo kwagabira abantu be, teyabba sente yamuwa musolo, talina gwe yanyaga. Eyo Ssegirinya gwe tuwerekera leero. Honorable Ssegirinya yatugamba nti nga tumuwerekera tuleme gamba nti rest in peace, tugambe nti fight hard, fight hard. Era nanyonyola lwaki ayagala tugambe nti fight hard. Nagamba nti obusajja ne bunyiga mwe mugambe nti rest in peace. Ssegirinya bwatu bwe yatulambika kubanga kye bamutuusaako yali akimanyi. Ssegirinya tujja kusubwa nnyo naye fight hard. Abasigaddewo nga twagala okuwerekera bulungi Ssegirinya n'okumujjukira, tukole ekituufu, tuweereze abantu bawe ekitiibwa, tukole abantu be batusuubiramu. Nsonga eyo nkulu nnyo, tuleme kuva ku mulamuwa ng'abakulembeze. Ssegirinya wumula mirembe naye okusingira ddala fight hard. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusina
sinagita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda maaso. Abeetaaze bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 000 beeboka abajja okubangula omwana wo. Banji boogedde naye era siyinza kuba kutuusaako nembanga mbamalayo yassa wabula ng'ate bunga bw'olabye omukulu amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro abaddewo olw'ensonga nti omugenzi yali yamusonyiwa era nga bw'omanyi nti obusungu bubeera mu bantu abawangaalira awamu n'okukyankalanamu naye ng'okuddiŋŋana nakwo kubaawo. Weewaawo wongera kuwaga ate nkusibulira wano mwebale mwenna abasobodde okuba ng'ate muwerekera ku mugenzi Honorable Segirinya. Tusaba Mungu amusonyiweko byonna ebyo ebyamusobako ate n'omubiri gwe aguwumuze mirembe n'omwoyo gwe agulamuze kisa ffenna liki lyekkubo atusooseeyo busoose. Nkyakuweereza sigala nga weekomiddeko ate nabakuba nga osubscribinga genda maaso bere ng'ate osubscribinga butereevu laba ekibadde mu kkubo nga aba NUP bava okuziika. Tuagama mutambule muyimirira. Ebali. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.